Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 0770719898. Obadde okimanyi nti Museveni katugeze nga ebintu bimukyukidde 2026 n'atasobola kubeera ng'akomawo. Katugeze omuntu omulala n'ajja mu makkati awo, Muhoozi aba talinaawo ngeri yonna gy'ayinza kupalapalanyamu kutuula mu ntebe. Ayagala lutindo lwa kitaawe okusobola okutuula mu ntebe kitaawe atannakuwa. Kati Muhoozi munnange ng'amaze okubeera ng'akitegeera nti kitaawe yekka ye bridge oba olutindo lwalinawo olusobola okumutuusa mu ntebe ebyembi, naye ate entebe akyajagala. Omanyi waliwo abakyala abamu bannakazadde b'eggwanga aba breastfeeding abaana. Omukyala omu ya raisinga concern n'agamba nti ekizibu abasajja ate amabeere bagayonka ne bagamalamu. Tugamba twakitegeera bwe tutyo nti waliwo abasajja abakkakana ku mabeere ekiro ag'abakyala ne balanga okupintinga ne bubebi bwabwe ne bayonka. Sibwa maama bannanga abasajja tebasaaga sebo ng'ekiradda ku mata g'omwana n'ayonka. Kakati Uganda si busika, naye kwegamba example gye nkuwadde njoba temaakinga bulungi. Katugeze bwe mba nkyusizzaamu nyinza okugerageranya ku maama atumiza erindaazi. Bw'atumya erindaazi, kaakati omwana n'atuula awo ebbali amaze muleetera erindaazi n'atandika okubeera nga yeeyogeza, maama kale maama awoomerwa. Nga maama bw'agamba nti mpoomerwa oba mpoomerwe. Saagala kutunulira abantu, kusabiriza abantu bakutunula eri, genda ozanye. Kati omwana aba aleese erindaazi aga maama anaamumenyerako. Kati nyina Museveni bw'ate bw'afaanaganako ne Muhoozi. Naye Muhoozi munnange amaze okubeera ng'akitegeera mu mbeera efaanaganako bw'etyo, munnange akubiriza bannayuganda nti bannange Museveni mwali badde mumulonda nti mumuwa akalulumbu n'akajanja, kwegamba 2026 mbu ebeere nga send-off okwali badde ng'okumusiibula mu kalulu ka 2026 mbu ayinza obutakomawo. Kakati mumulondere ddala, mumuweere ddala akalulu awangule n'ebitundu 8 ku buli 100 ng'alinga alumirirwa ennyo. Bino byonna gye Muhoozi byonna bitadde ku mukutu gwe ogwa X ng'akubiriza bannayuganda nti bannange mbu agambye nti Fomoze last term in 2026 I request all Ugandans to give Muze the best send-off ever. Let Muze get over 80% of the vote for the first time. Target 80%. Muhoozi bw'atyo nga bw'atutegeeza ng'alifaringa ku Gen. Museveni kitaawe nga alaga gw'abadde ayita Muze nga alaga nti alina bannayuganda mumuwe agezaako teekawo olutindo. Bannayuganda mulina okubeera nga mukuba olutindo olwo nga bamulaba Ukraine bwetera okuba olutindo lyo lugenda e Crimea, ku kizinga ky'e Crimea. Kati mulina okuba olutindo olwo mulumenye. Bali mulumenya Museveni aba talina ngeri gy'agenda kwasaamu kati kalire liri akakwasa akawe mutabani we. Bagala
ayagala gifuula misinde gyalire ssebo bano mbu akwate akati akakwase mutabani we mbu Museveni singa aburigingawo makkati awo kitegeera singa aburigingawo nsuubira okubanga Museveni ate agamba ti singa nkwasa Muhoozi obuyinza essaawa eno bayinza okumugira agira wali ebimulema okubeera nga abikwasaganya abasajja ne bagenda batukwata ffenna omwana n'agenda andeetera ebizibu kakati kaninde nga ati yagaba wangaala nnyo kaninde nga bambuuza ebintu nga nefuula eyawunga wongedda atakyategeera nti waki wakola bwoti kakati munnange kwegamba bino ojja okubyewuunya Muhoozi nga benkutegeezeza nti Muhoozi agezaako kwesambira paasi mu bannayuganda bagende balonde nnyo naye kwegamba abantu bano baali badde beebuuza nti Museveni baali badde bamwebaza ki ddala kubanga ku mulembe gwa Museveni guno abantu bafudde bangi nnyo bamwebaza kubeera nti abantu bafudde babasse abantu bawambiddwa battiddwa balina kugenda bugenzi Museveni jukira nti abantu baali bamugoba dda aluddewo nnyo mu buyinza kale kwegamba Muhoozi si oba oliawo si yasaanye okujja okutuwa amagezi manyi kwegamba waliwo ebintu ebimu abantu bannayuganda bemulina okukkiriza nga mubiraba bemulina obutakkiriza mubitwale ng'akamanyiiro kennyini kati ye atuwa amagezi olwedde sendoofu yagifuna dda ebisanja 3 emabega byonna Besigye abadde ajja nga amukuba ne Bobi Wine n'amukuba naye akukakasa nti tagenda sendoofu yagifuna dda kati agenda gifuna atya kubanga Uganda jukira nti bannayuganda mubatwala ng'abasiru Muzeeyi Bidandi Ssali yasuubiza bannayuganda mujjukira bulungi nnyo 2021 ng'atukakasa nti Museveni kikisanja kye kisembayo naye Muzeeyi Bidandi Ssali tetumanyi oba naye yeewugulaza bwewugulaza tavangayo kwetondera ggwanga naye yakakasa bukakasa nga Museveni alemeddeku tayagala kulitayalinga kati Muhoozi ayagala agenda obukodyo bwa kitaawo obwo alowooza tuli baweewe kubanga Museveni yatugamba butagenda genda okuleka ng'ensonga za Afrika zimaze okubeera nga zikola ki zigonjoolwa ekyebuuzibwa ensonga za Afrika zagonjoolwa dda tizinnaba kakati bannayuganda njagala mukimanyi nti baakoowa famire yammwe bagiraba ng'eri ivo bannayuganda baakoowa obubbi bw'akalulu bwafuuka dda obubbi bw'akalulu kakati mubuuza sendoofu nti bannayuganda akalulu bagenda kusuubira nti kagenda kubeera kamazima na bwenkanya bwe bamulaba ng'omwana omuto akaaba bebi ali mu kukaabira erindaazi taata nyamba naawe onkwatirire ntuuke wali 231 nange nsobole okukwatamu taata naawe nyamba ye Muhoozi byaliko kakati njagala okubuulira nti bannayuganda bo basimbudde era bakimanyi bulungi nnyo mukadde akalulu bakabba naye bagenda ate era this time kukulonda n'amaanyi nnyo bannayuganda balina kulonda n'amaanyi nnyo yes bakabbe tukimanye naye nga nabo bennyini bakitegedde nti ho muganda wange anti ebibbe tebyala Museveni bamugoba dda 21 bamugoba mu 21 bamugoba okuva mu kalulu ako Museveni abadde ajjanga bba bubbi 21 Besigye yamumegga naye muganda wange tetumanyi ne bannayuganda temuggwamu maanyi bano abasajja nabagamba anti bagamba gwowola otudde omubanja oyimiridde bano abasajja baseka bakaweeyolera kakweke kuluma enteega kati kali ku nteega kaluma tulina okuba nti nno ekintu ekibi kye twaleeta ffe bennyini bannayuganda era amaanyi ge twateekamu nkukiwagira tususse nawo tukisiguukulule kigende wala kubanga kati bino byatandise atandise kaaba taata mulonde taata asobole okunanga okundekera entebe 2 3 mulonde taata byaliku